Weekend nga besobola okubatenga etambula omuyimbi gwe bayita Grenade yaguddewo olutalo n'omukulu gwe bayita Bushington. Abamanyi omukulu no Bushington yaliko manager w'omuyimbi gwe bayita Lydia Jasmine. Kati mu weekend waliyo empaka oba awards abanafu abazanya firimu. Waliwo awards bazita Icon Awards ndowooza abazigobererako mwasobola okubatenga mwaziraba mu kibuga Kampala, era omuzanyi w'ebinigeria bamuyita Ramzenuwa y'omu ku baaliko abasobola okubatenga bajjanga abagenya bakulu embeera nga yasobola okubatenga etambula. Ku nteekateeka eyo kwaliko abayimbi abalina okuyimba. Omuyimbi Irene Ntale yayimba, Manriki, waliwo ba Band Boys Africa, waliwo n'abayimbi abalala basobola okubatenga basetinga bulungi nnyo. Era awards zino zasobola okubatenga zitambula bazali ku Sena Hotel ku lunaku olw'omukaaga gwe kutegeezezza, era nga bawa abantu ab'enjawulo baali bangi nnyo. Abazanyi ba firimu abayambyeko firimu okubatenga egenda mu maaso basobola okubatenga basiimibwa mu mbeera eyali ey'enjawulo ennyo. Kati wetwadda mbayimbi abayimbi gwe bayita Grenade, nga bumanyi nti Grenade ennaku zino talina management. Mwesinga mulamba yafuna obutakkanya n'omukulu gwe bayita Jeff Chiwa. Ono Jeff Chiwa obanga oli muyimbi ayinza okukuba nga gwe takutteeko wadde naye just ng'akozesa abantu abali mu kintu kya system eno. Kati omukulu ono gwe bayita Jeff Chiwanuka yawukana n'omukulu gwe bayita Grenade, era nga kigambwa nti empisa ze zasobola okubatenga oba oliawo Jeff Chiwa zamulemera n'agamba nti omulenzi ono kamote asobola okubatenga endo ng'agitandika yekka. Kati ku lunaku olw'omukaaga omukulu ono gwe bayita Grenade official yasobola okubatenga abamubuukinga bulungi ng'alina okuyimba. Yaweebwa eddakiika 3 ng'alina okuyimba, era ng'omu ku bali ku stage omukulu gwe bayita Bushington, omu ku basajja basinga sound abasobola okubatenga bakwasaganyizza ebivulu eby'enjawulo. Omukolo ono yamutegeeza amateeka g'alina okutambulirako, n'amutegeeza nti ku mukolo guno si gwa bayimbi, just bagenda kusanyusaamu abantu ab'enjawulo kubanga omulamo gwali gwa firimu na movies byonna bisobola okubatenga abazanyi ba firimu abo basobola okubatenga basanyukamu. Kati omukulu ono Grenade bamutegeeza yali azze n'omukulu bamuyita Wembulemo nga ye dansa wagenda okumuzinira, wabula abannaffe bana ba Icon Awards bamutegeeza Bushington yamugamba nti Grenade olina kuzina na badansa bano betwategese kubanga stage entegeka ya stage be bagimanyi, oyo yaganye okwetegeka naffe mwaganye okukola rehearsals naffe. Kati olutalo we luva era ebigambo bingi nnyo nga bagamba nti oba Bushington yamulwanyisa Jeff Chiwa yamukozesa okukola ebyo byonna kubeera Grenade yasobola okubatenga yasibawo n'agamba nti yetagenda kuyimba, era embeera teyali nnungi ku lunaku olwo. Grenade yavaawo nga atabukidde gwe bayita Bushington, embeera nga bwe yaliwulira. I came with my dancers, nabadde nkoze performance yange ne Wembule. Nade nkoze performance yange ne Wembule nga tulina ogikola ngeri perfect. Tusanyusa abantu baffe, you understand? Kuba bintu bya byonna bibadde oba bitya, sitegeera. Naye after nzija okukola bampise performing, I'm coming to perform. N'abantu bange benna okukola nabo. Omuntu angamba mbo tetwagala mbu abo tebakkirizibwa ku stage. Badansa bange sitegeera mbu tebakkirizibwa ku stage. Kitekedde omukulu oyo Grenade olw'ensonga yagenda okukola rehearsals ye nga amanyi nti kabejja kiyinamu, ate nga ne bannaffe aba Icon Awards baali balina enteekateeka yaabwe. Kati ne bamubawunsinga namutegeeza omuyimbi wo Wembulemo tajja kujja ku stage, ne Grenade n'agaana. Ne for them bagala sebonze jembo mbobwomu alinga eyampise ku show yokola ki okunsuula, you understand? Mbadde nzizenzenna naye nga kyenjagala okugamba aba guys bano bagayi bano abaorganizinga show ba Bush bani, yeah, omuntu oba omuyise ku show muyimbi muna Uganda muwe ekitiibwa, you understand? Muwe ekitiibwa. Bw'oba ompise performing, let me do my best to keep my brand heavy, you understand? Ensonga nno bamutandiseeko omukulu Grenade tumusabire obendo nga anagimaliriza kubanga Jeff Chiwa nga yakutteko n'akuta. Ulira Grenade yekwasa agamba nti yagezaako kujja mu rehearsals ne bamulemesa wulira. Nazze nkola rehearsals ne bannemesa okukola rehearsals. Nazze okukola rehearsals yesterday ne bannemesa okukola rehearsals. Ne mbeera wano okuva saa 11. So mayini musajja ali humble ne respecting abantu abamu nga ba Bush bendowooza nti basa n'ekitiibwa. Ositegeera ne mulinda ne banzijja wano ssaawa 5 era nga sikoze eki rehearsals kyokka nga bampise nkola ki wentegeere nti waliwo embeera era ne today era bagezza okukola ki bannemesezzo performing.
understand abasajja bebono amanya g'abayimbi najja mu kamera n'ayogera oyo muyimbi ali bwati sima bwati naye ng'ate bo balina ebigendererwa byabwe ebigendererwa bitegedde byakumulemesa ndongo ensonga nno bwe ziri omukulu Gulunedi agamba nti bamugaanidde ddala era ensonga n'agamba ka awadi kazirabe bulabe era teyayimbyemu wadde n'akamu naye nga sijja gamba mu buusi oba ne sijja kiteeka ku muntu naye there tewabaddewo respect at all kwa toyinza kuyita Chris Brown ku show yo yeah? Najja ne tiimu ye singa badde Chris Brown bro they won't even say nothing. You understand? Naye nze lwakuba ndi muna Uganda they disrespect us. Bobanga toyagala mpafomenye ku show yo don't come and book me. Ostegera bononyo obudde bwange bakoze biki right now after I'm coming to perform they are saying mbuba dancer bo tebakirizibwa ku stage. What is kitegedde omusajja eyategeera endongo bamuyita Jeff Kiwanuka mubuuze Shiba Gulunedi ayina agamba nti abawagizi be ayina obakuwa wabateereddewo wabaddewo ebibaddewo ositegeera naye nga balina okulandinga okurespectinga people ositegeera if you have a problem with me sort it with me ositegeera togezaako ositegeera that wasn't good I didn't like it yeah man that's the reason why I did not perform just abo abasajja abantu babi nnyo kyenyiza okwogera balina emitima emibi bali mu industry yaffe bebonona industry yaffe stegera bebonona industry naye nze nganze Gulunedi nze seri antama stegera kubanze Katonda yanteeka wano wendi teri muntu yanteeka okujjako bafu era Katonda yampa bafanzi n'obuganzi bwennina stegera aya basi Jeff Kiwe yakola sebo kati ensonga ezo omukulu Bushington yavuddeyo n'ategeeza byonna nga we byaliwulira ekitegeera omanyi badansa babaddeyo sigenda kusobola kukola ki kubakozesa nange ne mugamba okay jangu kumacha tuyitemu it's a live broadcast so nenjogera naye ne mugamba manyi bro kole kumacha tazze kumacha aze regular ne muyitiramu ne bali badansa bangi bakikoze ne bakikola okitegeera so bakikoze najja nangamba as any bad dancers. But the issue is that we are rehearsing. It's a mega mix. So in a Rick Man, Gulunedi, Nechi, ne Bent Boys. Sina when she got her. Na performance here that she can turn on your. Yeah, but since the city get by the backstage, that's the honest truth. Mbuza Shadrach nangaba Gulunedi aganyo kuimba baba dancers be baba ganyo. It's two-sided. It's two professionals trying to understand each other. So babanga who are interfering with his profession, he's right to refuse to perform. Baba tari comfortable. He's very right. Ochitegera. He's very right. And it's also right for me to protect show Jebankwasiza. Because if it messes up, then I go back blaming her. It's me. So Briomali right. Bamanyi how we are moving. Bamanyi costumes that was they don't know. As a define ndongo yonji ina ngenda kuta video very soon. Era bafanzi bange monanja betondera. Sikubetondera wabala kubagamba nti ba bad mind they are trying to put me down ete bagenda kusobola kubanga nze nyimiridde ku Allah yekka.